n'ekirala misajja akoba omukyala weetegerera ku kinti owooma kuba abaami bano kizibu okugamba nti towooma oba ki kati nga nze omukyala nga njagala okwetegeera oba mpooma oba siwooma neetegeera ntya oba biki ebyo ebiwoomesa omukyala bye nsobola okwerabirako mu mutima ne ŋŋamba engeri gye nnyina bino mpooma. Omukyala osobola okumanyira nti owooma oba towooma kwe kubanga olina ebirungo bino wammanga. Olina okubeera nga tolina bukalu ambeemu. Olina okuba nga olina gye bayita enje, ng'olina obwagazi. Olina okuba nga oli creative, si kugenda na mugogo mu buliri obeera omwo olinga ekifaananyi, omusajja oba omubowa. Ekirala si kirungi kwemanya. Omusajja wo bw'omuwaako mubuuze oba bibadde birungi oba bibadde si birungi, era omugambe nti oli mwetegefu okutereezaamu. Tokalenga pride yo mu buliri, era toleeta bitabo by'onasoma, toleeta ssente zo mu buliri. Ebitiibwa byo bireke ku mulyango. Obeera n'omwami wo oba inferior abeere superior. Omusajja ajja kuwa obudde, ajja kutegeera. Ndowooza mukiwulidde. Okwongerezaako ku ekyo nti okutegeera nti omukazi owooma biri ebintu bingi nabyo, nti kasita omusajja aba nga akwekubako nnyo, manya nti owooma nga si ggwe amunoonya, nga yakunoonya. Eyemu ku sayini eraga nti no ddala ddala oli musufu mu buliri, okitegeera. Mubaamu okubanga omusajja akubyemu kamu n'atawoomera, n'otandika omunoonya, omuweereza ku WhatsApp, omunoonyeza ku Facebook, buli wamu omunoonya, gwe amwekubako. Waba akubyemu kamu laavu n'etavaamu, n'atawoomerwa, n'ataddamu kukuba essimu, tuuza obukyala bwo wansi, ddayo weekoleko saaviisi nga bwe bagambye, okitegeera. Naye waba nga akunoonya, manya nti wawooma era wasukkuluma, kubanga omukazi awooma agwa n'omuwa ebintu